ngabazadde nga bavayo ng'abaana bwe bakwatibwa ate betusuubira nti bantu ba gavumenti nga mmwe nimuvaayo ne mubakakkanako ne babavuma kinayamba abazadde abalala bakwatiddwa abaana bakuvaayo okwekubira enduulu. Ensonga ey'okubiri onoonebo gye nkutegeeza nti omukyalo oyo poliisi y'eggwanga yakakasibwa nti omwana we yeebakibwako oba mu bulungi oba mu buki oba mu bubi. Mu mbeera eggulu yabadde ku kkooti olowooze n'ayamba omukazi oyo ofuna obwenkanya eri omwana we mu mbeera ey'omukangakanga namugyenga ne mutwala nga yagala kwasibwa ng'ate omwana we poliisi yagamba nti yeebakibwako. Kati tugenda okukola ngenda kuwandikira akulira kkooti ne IGP mugambe ensonga z'abantu bazikole bazigobemu abantu abatalina zibeera mu bonna. So justice ewulirwe nga tewaliwo intimidation. Okay, nabirabye ku TV ekiro ebyo si birungi. Omuntu waba yeekubidde enduulu kirungi nnyo okumuprotecting. Era bwe yajja namugamba ngenda kwogera ne Honorable Nsereko. Ne Honorable Nsereko nekola ki? Nenjogera naye. Momalo obimalayo onsobozese oba nkusaba nfuluma wano ngende nga siwulidde ekigambo kya muntu yenna mulala kubanga gwe gwinza okulaba bw'omala okwogera nange taata nzikiriza mbe mu katebe ntambule ngende. So amagezi ge mbawadde galiwe gati kampulize lawyer. Yes lawyer. Honorable yanziza amaze noterezaamu kuba guidance nti kooti yesalawo ani alina kuba ne custody naye kijja kuba si kya bwenkanya bwenvaano nga sikyogeddeeko kuba kyosoose okwogera nti akwate omwana bamuwe bakwate omwana we 14 bamuwe kuba bamurepinga. Okurepinga abantu bangi bazze nga bagwa mu kikolwa ekyo era nga tukivumirira. Sisuubira nti maama we yakyagala era yavudde yalwanirira omwana we. Ekyokubiri omwami okusaba abaana bamuwe ku ssaawa zino abaana beyeegaanako ku time A abaana abatabadde mu bulamu bwe okumala emyaka nga 10. Yogera waliyo Honorable Balam. Yogera kuba wakyogeddeko nga alaga abantu nti abaana bamubawe wabeegaanako ono mukyalawo naawe mwennyini muli abantu ameka? 2. Oyinayo mukwano gwo ono kawali amulabye mukwano gwammwe kuba agambye abadde mukwano gwa myaka 18 ne Haji Waswa funa abantu b'enkizo 4 nono afuna abantu ab'enkizo 2 mutuule wamu mwenna abantu ababagata ababamanyi mukanye ku by'abaana mujjemu abantu b'ebbali nze mbivuddemu sagala bibeeramu kyenjagala kiri kimu temutyoboola ddembe lyaki ly'abaana then ekyokubiri no ate kwenkanya ki yagala bamale kusema kwe basa mutwe. I'm not caught. Butamanya obuyite mirembe naawe. Cross the line. Me my work is simple. Muli mu court. Oyagala kwenkanya ki? To advocate for protection of the children's right. The child must have school fees. Butamanya obuyita content. Yes. Bwekakana lino siddagalagana letutunda linde byogero akakajja wamaalo tinti kola tinti anoga mmoto esaze kuyomba nsindikako sirisaka mu atenga wenganya tugenda bufuna sikeka bunyo bulungi nga tugenda wa mwami kawo nona meeting ya bantomanyi wefuula amanyi Honorable very sorry masabo omukyalo nandeke sirika nawe wanyi mzee yagala okwerabisa nfunirako views si mu views namuwe byapa ebyo nga tugenda wa mwami twafunye ebyapa kyekikulu betulina kawali okumutuwola sente ez'abaana n'atazimpaawo nze nenkwate kubona embawo nengenda. First wait. Hold on. Mwafunye chance nemwogera please. Hold on. Lawyer, excuse me Uncle Balam. Yes. Please, onateka mkono wansi. It's my time. Okay, it's okay. Yes, katika nsomo kono. Honorable Balam. Omukyala mu makago nawe iwe man. Tudde mu buntu tufunako obuntu nako kuswala. Mukazi wasobola ofuna enamba ya Kasibwe Ruutu. Oba nateka kenya ya Kasibwe nga kyali makago tanaba kuwa wadde bagita bata mu Islam. Kangwa magezi. Okuwa talaka. Kangwa magezi. Tuyingire mu mulimo ogutali gwaffe. Tulina wano ekitongole kye bayita National NIRA. Omulimo gwa NIRA kati gwategwa yingire. What is for you not right, you cannot see. You can only whistleblow. Your work is to whistleblow to tell. Yes, I'm whistleblow. No, that's why I get the police. Tell Nira. Tell Nira. Katoma juandikide katubireke. Lekanyire no nise. To complaining ati no bera mulamuzi. Anti sagala ono muwake. Oba yafune azimbe mu national identity no kuba nazo. First of all,
yakwata olina right nti yakwata kati gwekira mu kabampano yagala likes na views tetukolera likes na views onjagana ojja kunfuna n'abantu baganda byontuusaako. Fullfigure, fango ni maza, ne Nalongo kitone. What is the meaning of that? Lwaki ensonga eziri personal muzitutte nnyate kwega. I don't get it. Oyinza otya okubeera mu ofiisi ya minisita n'otandika okukolerayo ebintu by'abaana abato? It's not worth it. Bagenze kwogerakoko ku nsonga babagamba emisango mugivemu and all that. Kusaawa eno siina side ya muntu yenna gye ndiko because muli bantu bakulu, muli bakazi bakulu, muli bamaama. Ekintu mukitutte nnyo personal which is not really worth it once again. Oli mu ofiisi y'omukulu, oli mu kwerijja, simanyi gwe biti nti bikoze eki, simanyi what is it? Kale mutama nnyo ate mutamira ddala. Buli omu abeere ku sayidi ye, kitone beera ku sayidi ya Hajjati, Fullfigure beera ku sayidi ya Hajji, it is okay. Naye mba muyina ebintu byammwe ebiri personal, katulemeddwa n'okutegeera omukulu bbala mu kiki ennyini omusajja abadde ayogera ali omu, mwe muli babiri, mwevuma bwe mwewalabula bwe mukola ki. Uganda etusobedde, ani gwe tulina okwesiga? Ani gwe tulina okulowooza nti ategeera? You guys, no. It is too much. Bannange bemutuuka mu offices bwe gati mubeere mu respecting abantu. Mu obulamu bwe mulaba ku social media si bwe bulamu obuli mu offices g'abantu awakawa abantu. Social media. Ebintu bye mulwanira ku social media birala nnyo n'ebiri mu happeninga wano on the ground. Waliwo ensonga eri serious nnyo, Hajjati Zuura ne Haji. Oba olina obujulizi bw'olese eyimirire oleete obujulizi bwo Fullfigure oyogere. Kitone bw'oba olina ensonga gy'ogenda okwogera gyogere, naye temuddamu ebyo okwesimiriza simanyi biki, simanyi wakola bw'oti, simanyi okola bw'oti. Bikwatirawa ku nsonga za Hajjati. Kibalaga nti mweyingiza mu bintu bye mutasobola ne bye mutamanyi.